kati nawuliddeko ekyo ekyababaka okugamba abayimbi okutagenda mu ssomero. Okuyimba si kubi, n'omuyimbi oyo ogenda mu ssomero si kibi, kubanga okuyimba ze zimu ku talanta zetukola ki zetuzimba, naye ki kye bali mu community radio kyekigaanisa, kubanga baba omuyimbi oyo ayimba ali bwereere, sirowooza nti wandyagadde omuntu ng'oyo agende mu baana. So mbeera yaabwe, engeri gye beeyisa, engeri gye batambuza omulimu gwabwe, akabonero ke beetaddemu kekabagaana okugenda okukola ki, kekabagaanisa okugenda okwetaba mu baana, kubanga okuyimba si ki, kubanga talanta bemwagyeta. Now let me tell you, young people, Abasomesa. So use ekibiina kino ekya Positive Life Care Concert oba PLCC kize okuyambako abantu olw'ensonga nti twayita mu kuba nti mu kunyigirizibwa mu COVID era n'atuusa nnyo wansi, era ffenna abasinga tulina ebiwundu mu ngeri omu oba endala. So Positive Life Care Concert oba PLCC ezze okunyiga ebiwundu ebyo, era tubadde tulaba ne Parliament yali eyogerako gye buvuddeko nga bagamba nti abayimbi bano abamu okugenda mu masomero abasinga tebagendayo bulungi, batwalayo agayisa, okunywa enjaga, engeri gye bakolamu enviiri, ennyambala yaabwe, abaana baffe ne batalabira ku bantu balungi. Kati tuzze okutwala abantu abalungi mu masomero, abaana baffe balabire ku byokulabirako ebirungi, tukuze omwana ow'enkya ng'atunuulidde ensi esoboka so sensi etasoboka. Romana, Rondomo, what you want to what you want to say, you know, what you want to know. That's what the program okweyanjula naye tunaba tweyanjula mukadde waffe omulabiriza ajja kuba twekatulika naye tugatandika n'okweyanjula. Amannya Senyimbaka ate ndi mubuulizi wa njiri, so tusanyusa ya consult naye tugiyita nnyo PLCC laba kyekyanguwa naye omukono guno oguli emmere naye so tubasanyukidde nnyo okuba nti musobodde okuba nti muzze nayanza omwana onaza okuba nga nabyetaaga yadde e Kampala naye nga tebimukono Sawadikuni, banange mwenna ezokuzisa abaana n'amaka banyo gafunire okusobola okutolagana gavumenti nayo nandibadde evaayo okulaba nga waliwo amateeka zikolebwa zinaataasa abaana ate era okulaba nga embeera wati kyali kya minisita yabadde yogera ku ky'abaana okwogera okutwala ebibula osanga akati nange badde kiraba amusobola abagana abasinefu n'abasinesisi akati bagenda mu badefaazi abagenda okola oteekera ebifu n'ebifu nga
basetula music abaana bagenda ku stage abayimbi batikitabo abayita abaseremu nga bali mugende bali muyamugerera bali abaseremu abawana balenza abayingire mu bbeere nina bakulu bamusukulu bakkiriza ebintu ng'ebyokubeerawo nga tiwaliko batali mateeka lwekibafubitulisa bali paliamenti ebyo kukikwako okufinga bwefa kutubeera nebiyitawo bisi naye kwegamba naye eteekewo amateeka n'amasomero minisitry education ne gavumenti kulabanga ebintu bebiwera mu masomero n'abasomesa bajja kutya era walaba ntuusi bano babitwazi nga bana bategesa omukolo gw'okulokozi omulenzi n'afeeri n'afukamira ku ttaka namulokozi omwana amwakakaluzi nga bana balona balaga egamiti ebingi n'emasomero egenzi walaire primary biseero olwekyensonga oluvannyuma lwa covid-19 emyaka gye bamala emyaka ebiri awaka ng'abaana bagamba nti tebasoma bali kutaaya empisa z'abaana zakyuka abaana abamu abo bafiirwa bataata baabwe ne bamamu baabwe abaana abamu abo bataata baabwe bafuna entalo nnyo ne bakadde baabwe awaka ne bamamu baabwe n'olwekyo abaana abo covid bwakwako ne baddeyo basomero bali bamaze okutabukatabuka mujiri bayingira mise mingi okumenyaga n'omwenge ebyobwenzi nebina n'olwekyo abaana abo batabukatabuka nnyo ensonga lwaki kati baddeyo okusoma n'abamu okusoma bafaakira balibabigaali babuzira okugula abantu kyova nti babuuka kuisime nebeetuga baba wansi abalala kyovaalika kati bagenda balinga gurupu gangi ne bakola ebintu ebinene ebyokuseka masomero eyo n'olwekyo kati n'abaana abaali abalungi kati ate bebaali bayingira mu masomero babayingizamu ebyokwekalakalasa ebyokwediima n'ebirabina byonna n'olwekyo abazadde okusokedera abazadde kubanga amaka gatandikira okusoma n'essomero entuufu litandikira waka abazadde ekisa kyetufeeyo era twagala nnyo okukwata bazadde positive life care consult okukwata ku bazadde omuli okwetegeeza abaana embeera gye bayitamu nebyetuloddeko akani babitegeere bulungi ate tugende n'emasomero yonayonera tugendagenda amasomero okwogerera abakulembeze b'amasomero alimu okwogera n'abayizi n'abasomesa ekyokubiri ekkanisa banaddiire banakunamugero okukozesebwa ku bibajja mwalimu factors nyingi nga okulaba embeera bweri amaka bangi gafukamina domestic violence abavubuka bafu bangi bali unemployed ate eggwanga lyonna kati limanyiddwa majority bavubuka n'abaana bato abali unemployed n'olwekyo olaba nga insecurity nyingi nnyo amabanja abantu mangi economy tekola bulungi amabanja mangi abantu balina ebizibu bingi abasajja basenguse mu maka banobye abakyala basigadde n'abaana basinga mothers nga bakitabo gye bali abaana abawala abato bazadde abaana post covid-19 abaana bazadde abaana nga tebana bakitaabwe bato abazaala baana ne bazadde baana etulowooza nti nganze omusumba ate social worker nga nina okugjamu kabana provision eno nenkuŋŋanya bannange netukola ekintu kino ekya positive life care consult omuli okubudabuda abantu n'okurehabilitation okulongoza abantu emyemiri zaabwe ate n'okulaba engeri intervention okukola amaka g'abantu amasomero bannabyabufuzi oba civil servants ne mu communities okutwalira wamu ensonga lwakikigambo kyotwakiriwo kina mukadde wafe kibishop dr samuel kitemu kazimba nga aliwamu nemukadde wafe geno katumba wamala batulonkingira ekintu kino nga 3 April mwaka guno 2022 kati olunaku lwaleero tubadde tuli okugula ofiisi eno mu butongole twatandika okukola naye nga twatandika twagende tukisabire n'okukigula mu butongole okuyita abantu batono bonna basobodde okujja betwayita ate okulaba kakutiminga okugula ofiisi eno. Tusanyuse nnyo olwa kino ekibiina ekizeewo consultancy ezeewo okuyamba abantu okukyusa embeera zaabwe n'okusinga ennyo okubawa essuubi. Bwetutambula mu nsi tulaba abantu baweddemu essuubi, abantu balina ebizibu bingi, abantu balwadde mu myoyo ne mu mubiri, naye ekibiina kino
kizza okuyamba abantu abo ate nga kigenda kutandikira ku mwana kubanga omwana ye muntu w'enkya omwana yagenda okuzimba eggwanga ly'enkya omwana yagenda okukyusa ebyo bikyakyusikire by'enkya so n'olwekyo tuyigiriza abaana baffe kyetuyita kuwa values ebintu ebibayamba okugenda mu maaso okutambula ng'abantu ab'obuvunaanyizibwa tubayigiriza obwesige tubayigiriza empisa tubayigiriza obwerufu tubayigiriza okwekkiririzaamu tubayigiriza okuyiiya byonna